Abasaabaze abadde bava mu ggwanga lya Rwanda okwolekera Kampala bakiguddeko abanyazi abadde babagalidde emigemera wala bwe bateeze ebbaasi yaabwe ne banyaga buli musaabaze abaddemu era ne baleka ng'omu bamusse. Abasaabaze bano babadde batambulira mu bbaasi eya kampuni ya Jaguar namba UAN 984 abanyazi bategedde kumpi n'omugga Katonga mu disitulikiti y'Empigi ku ssaawa nga 9 ogw'ekiro. Babadde batambulira mu mmotoka ey'akabangalinga ya kika kya Elf gye bavuze ne bagikiika mu maaso ga bbaasi ne bawuliriza omugoba waayo okuyimirira ku mudumu gwa mmundu. Oluvannyuma lw'omugoba wa bbaasi okuyimirira, abanyazi beddizza obuyinza bw'okuvuga bbaasi eno ne bagivuga nga bagijja ku luguudo lw'e Masaka ne bagiyingiza mu byalo ebyesudde okuva ku luguudo luno. Okusinziira no ku basaabaze, abanyazi babadde bambadde ebyambalo by'amagye nga bakutte n'emmundu era nga basabye abasaabaze ensimbi, ng'omusaabaze Jean Lukundo enzaalwa y'e Rwanda ye bamutiddewo lwa kugaanira nsimbi. Waayo sente tebutolemera kola tebakuwa abazazi katonanga nawayo sente ezimu kati ngenda okuwera nti sente endala yali azikwese munda wente nga olaba ti sente olaba musajja nga alumira sente ze kati mwena wanti angudde ku ngabagamba kubesasire ne musindikako nanda kutibya saidi eri kati omukudda musinde saidi eri ngenda okuwera esasi nga tukoze ki nga zimubaludde. Nyuma yawo nibwo twaje gusohokamo batujyana mu umuhanda baje kudukatisha imodoka katujyana mu ishyamba. Kujyana mu ishyamba niyo bagiye batubadusora muri muno mucaki bamucekinga buri kintu cyose baturyamisha hasi imodoka nje badusigaho mbikanga imodoka je iragenda. Oluvannyuma lw'okutwala sente abasaabaze babalagidde okuva mu bbaasi eno era abazigu ne bagivuga okugyongera mu byalo ebyewala eyo nno gye bataganjulidde emigugu gy'abasaabaze gyonna okusobola okufuna buli kimu ekibaddemu kye beetaaga. Poliisi y'e Masaka wamu n'ey'Empigi zikolaganidde wamu okulaba nga zinoonya bbaasi eno gye zigwiridde ku basaabaze n'ebintu byabwe nga basuuliddwa eyo. Similar to army uniform, and one was having a toy gun. And the bus was abandoned 3 kilometers from Mkozi University. Poliisi esobodde okuzuula ekibundu ekijingirire abamu ku banyazi babadde bakozesa wabula ng'emmundu ekozeseddwa okutta omuntu yo bagenze nayo. Abasaabaze bagamba nti abakozi b'omu bbaasi bandibanga olukwe luno nabo balubaddemu kubanga omugoba wa bbaasi ayanguye okugulira ababbi nga bamuyimirizza. So there is some scenario could be between the driver and these people. There is some connection thing that has been in. Omugoba wa bbaasi eno Mubiru Siraji wamu ne kondakita we poliisi ebakutte okuyambako mu kunoonyereza ng'omulambo gwa Lukundo Jean poliisi egututte mu ddwaliro e Gombe okwekebejjibwa n'oluvannyuma guzibweyo ku butaka mu ggwanga lya Rwanda.